kabaka obw'ekitangaala kyekisooka. Then bwe tumala okuyingira mu bwakabaka obw'ekitangaala, then mulyoke mufuge. Kati mufugire mu bizinesi, kati mufuge mu byensuubulagana, mutwale obusozi 7 mu butwale. Kati awo mulina right ebutwala. Kubanga omuntu yena watanaba kuba mu Kristo wadde alinga ow'amaanyi aba mufu. Kyova olabanga Solomoni agamba nti embwa ennamu esinga empologoma enfu. Ekigambo ekyo yali akyogera ng'agamba nti omuntu ow'amaanyi ennyo mu nsi nga mugagga ayina erinnya ddene naye nga talina Kristo aba afaanagana ng'empologoma ey'amaanyi etiisa naye nga nfu. Naye omuntu ne wabanga mwavu talina kantu alinga Laazaalo mu Bayibuli naye ng'alina Kristo afaanaganako ng'embwa naye nga nnamu. So baana bange njagala bagamba mu Kristo Yesu, leka mumanye Yesu personally, mumanye personally. So kyevudega sigenda kuvaawo nnyo wala, sigenda kusevuka nnyo, kusenguka nnyo, bakiyita batya, kusenvula nnyo okuva ku kyetusomesaako ye Mukama waffe Yesu. Wamina okufa n'okuzuukira. Amen. Ku luno ngenda kukwata mu ndagaano enkadde nkulaga Yesu omusaalaba kye gutukolera. Wuliriza, endagaano enkadde etuukizibwa mu ndagaano empya. Byonna ebyaliyo, gamba okusala omwana gw'endiga, gamba okukola ng'amazzi amatukuvu ge bayitanga amazzi amatukuvu, the holy water agaatukuzanga mwe baasalanga omwana mwe baasalanga ente ensajja ennume ne bagyokya evvu lyayo ne bayiteeka mu mazzi ne bagakenenula. Amazzi ago gatukuzanga nga kiraga okufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ewo bwonna obukolomooni, obwo bwonna rituals ebyakolebwanga byali biraga Yesu, bituukirizibwa mu Yesu. N'olwekyo bw'oba olina Yesu otuukiridde mu buli kintu, just because twali tukimanyi. As long as tetukimanyi, Deva naye atwala chance. Mukama yebazibwa. Kankwejasa ekyandikwa kimu tulyoke tugende wali ekiri mu Bakolosaayi 2 essula okuva kanyiriri ake-14. Mujja kunsonyiwa, nja kusoma mu Luzungu kubanga ey'Oluganda ensumbuwa, nja kusoma mu y'Oluzungu nga mbivuunula. Amiina. Egamba okuva kanyiriri, katandike kanyiriri ake-13. Kale mmwe, tandika akanyiriri ake-12 ndabe. Nga bwe mwaziikibwa wamu ne Kristo mu kubatizibwa, bw'obanga wabatizibwa, bw'oba walokoka n'obatizibwa, then ayogera ku ggwe. Bw'oba tobatizibwanga, please weeteeketeeke kubanga ekyo kikulu, kikakaatikako okutuukiriza ebintu byonna. Nga mwaziikibwa wamu naye mu kubatizibwa era ne muzuukira wamu naye mu kukkiriza kwammwe mu maanyi aga Katonda oyo azuukiza abafu. 12. Mwali mwafiira mu bibi byammwe, mwali mwafiira mu bibi byammwe era ne mu butali bukomole obw'emitima gyammwe oba sinful nature. Naye Katonda n'abafuula abalamu. Ekigambo kubafuula abalamu si bulamu. Tulina abalamu nga batambula naye nga bafu. Yesu n'akyukira omusajja gwe yagamba nti ngoberera, mungoberere. Ne bamugamba, Mukama waffe lindako tumale okugenda okuziika kitange. Yesu n'amugamba, leka abafu bali abaliyo baziike omufu munnaabwe bw'anaaba amaze okufa. Kubanga alina omwana ye yekka alina obulamu.
naye atalina mwana wa Katonda talina bulamu wadde omulaba atambula. Ali ku mmase, ali ku kisa eky'ebintu ebimwetoolodde. Waliwo amaanyi, waliwo emyoyo egy'okufa, emyoyo gyaki gikeera bukeezi nga kyekyagala gye kisobola omukola. Sitaani asobola okukeera ku makya nga omwaguzizza, akeera ku makya nga yasanyaladde, ne bagamba yeebase ali bulungi, yagenza okukakira nga takyasobola. Abadde ayitawo emmotoka n'emukuba kubanga talinaako protection, talina bukuumi, wadde atambula naye essaawa yonna agwa. Naye ffe abali mu Kristo, Bayibuli egamba nti teri ayinza tujja mu mukono gwe, teri asobola kutujja mu mukono gwe, taliyo. Awo bonna Kitange be yampa nabakwata bwe nti ne mbateeka mu mukono gwe, teri asobola bajja mu ye. Bwe yagamba abo Kitange be yampa, abo bennina abo, teri ayinza bajja mu mukono gwange, teri, okujjako nga nze njagadde. Yesu n'akyuka n'agamba nti teri wadde akataayi akasobola okugwa okujja nga Kitammwe yasazeewo. Bali mukoowoola batya bwe baba tebamukkiriza? Bali mukkiriza batya okujjako nga waliwo ababuulidde ne baleka bamukkiriza? Okukkiriza Kristo kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kye. Naye buli ali mukoowoola, oyo amaze omukkiriza, ali mukoowoola agenda kulokolebwa. Ekigambo ekyo kulokolebwa, alokolebwe mu ndwadde, alokolebwe mu mizimu, alokolebwe mu mbeera, alokolebwe mu byewuunyisa, alokolebwe mu bintu ebitomera abantu. Ekyama kya Katonda eky'obulokozi kigazi, kigulumivu ate kiwanvu. Yeesiimye omuntu akibikkulya, bw'akibikkulya bw'ati ng'afuna emirembe. Mmwe mwali mwafiira mu bibi byammwe ne mu butali bukomole bw'omubiri gwammwe, naye Katonda n'abafuula abalamu. Ekitegeeza nti abalamu kitegeeza wano live, okubeera omulamu mu bulamu obujjuvu, nga mulamu, nga w'amaanyi, awangula ebyo byandibadde bimuwangula. Si bulamu mu mubiri bwokka, wabula mu bulamu kye bayita obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo, ekigambo kino obulamu obutaggwaawo, obulamu obutakomezebwa, obulamu obutanyenyezebwa, buva mu kumanya Katonda n'okumanya Kristo. Obwo bayita obulamu obutaggwaawo. Bubeera mu ggwe, obubaka bwa Katonda bubeera mu ggwe mu mutima gwo, bubeera mu ggwe. Gw'omumanya n'ofuna okubikkulirwa, n'ofuna okutegeera amagezi ago ne galuka gakuleetera emirembe, ekiwummulo, obukkakkamu, ng'omanyi nti ebintu byonna bisobola okubaawo, naye enkomerero ndi muwanguzi n'okukirawo. Gamba nti amiina nga yampaka. Amiina. Bwe mwali mwafiira mu bibi byammwe ne mu butali bukomole bw'ebirowoozo byammwe bw'omubiri gwammwe okwegomba kwammwe, Katonda yabafuula abalamu. Katonda yabafuula abalamu. Kigambo kino bulamu, bulamu. Nali mulamu naye ng'emizimu gintuga. Nali mulamu nga balina okusala ku 9 buli ssaawa, buli luvannyuma lw'ebbanga. Nali mulamu nga tensites zinzita. Nali mulamu ng'omutwe bwe gunkwata nzirika, nziramu okutegeera nkeera nabawa testimony ku Sande. Bwali bulamu. Nali mu bulamu obufaana bwe butyo. Abantu bandaba ntambula naye nga si nze ntambula, nga kufa kwe kutambula. But okuyita mu kisa kye, Katonda oyo olw'amaanyi ge n'anzuukiza, n'ansonyiwa obutali butuukirivu, n'anzuukiza wamu ne Kristo Yesu, n'ampa obulamu. Kati yenze omu
Herbert oli era yenze Herbert omu, but oli yali mukufa ngali atugibwa emizimu nga sikyasobola kusula mu nnyumba nga nina kunoonya wali ebikeesa mbeerewo. Abantu abamu nga balowooza nti kyeka omwana yayonooneka ayagala ebikeesa, nga njagala awabeera ekintu nneme kwebaka ng'omuzimu gufuuse ekizibu oba emizimu gifuuse ekizibu. But kati ndi mulamu, kati waliwo enjawulo, kati nanfuula omulamu ddala, si ku bwa mpiso. Mpozi bajja kuba ya COVID, si lwakuba nti nalibadde njikkiriza, naye kubanga nze nkimanyi nti no sijja kuyita ku airport nga ngenda okukola emirimu emirala bagenda gamba eta certificate. N'olw'ensonga eyo ngenda kuwa Kaisaale ebya Kaisaale n'ebya Katonda bibeere bya Katonda. So bwe ndiba ntuuse bajja kugikuba, kubanga bajja kugamba nti tojja kuyita ku airport okujja ng'olina certificate. Naye tebagenda kunkuba mpiso ya COVID nti kubanga ntya COVID. Nedda ow'Oluganda, Kristo yanfuula mulamu. Ekigambo kya Kristo kiŋŋamba nti emigga egyamukubwa gye gyamponya. Bw'abanga Kristo yazuukira okuva emagombe nga yanfuula omulamu, bassebo ne bannyabo, COVID tasobola kunvunnamya. Nedda, Kristo asigale ng'agulumizibwa. Naye oluusi waliwo ebintu bye tukola olw'obuteesittaza bantu n'obutabeera mu ntalo n'abakulembeze. Kubanga eno ensi gye tulimu si yaffe, tuli babaka, tulina eyaffe. Ebiseera bijja, ebintu bino biriggwawo, n'eggulu ly'emulabako liriggwawo, Mukama n'azza bujja ebintu ng'abalonde be bonna be yateekateeka okuva olubereberye ng'amaze okuyita mu njiri, bakkirize okuyita mu njiri, ng'amaze okubamalayo bonna, ensi eno ejja kuvaawo n'ebyetolodde, then obwakabaka bakana budde mu bufuge wano. Mukama yeebazibwe. Ku lunaku olwo tojja kwetaaga njuba. Katonda yennyini ajja kutuula mu maaso awo abeere ekitangaala. Ekiro tojja kwetaaga mwezi, kubanga ye kennyini agenda kubeera kitangaala. Mu biro ebyo tolyetaaga kukkiriza. Ate obaawo kyetaagisa ki? Enjiri eno kyekikozesebwa ekyawula abatakkiriza n'abakkiriza. Mukama yeebazibwe. So Pawulo agenda mu maaso n'agamba nti naye Katonda n'abafuula abalamu, abaali beetisse emigugu, abaali baggwawo, abaali bali mu mbeera batategeera, amatendo gaddire Kristo n'atulokola. Abange, obulamu ntandika okukolera munda mu ffe. Wadde wabweru tusigala tulaba oluusi challenges ez'enjawulo, emitawaana egy'enjawulo, ebizibu eby'enjawulo, but munda mu ffe tetukyalinga bwe twali edda. Munda mu ffe tuyina essuubi eddamu. Ate omanyi omuntu kye yeetaaga? Omuntu asinga kwetaaga ssuubi lyokka. Ate essuubi eryo nga Kristo yaligaba. Amen. Katonda yatufuula abalamu, kyekisooka okuyita mu Kristo. Oleme kubeera awo ng'oli lugoojamye. Oleme kubeera awo nga tomanyi gy'olaga. Oleme kubeera awo ng'olina wandwadde. Endwadde tezirina kubeera mu ggwe. Tetugambye tezirina kukwata, zisobola okukwata, tezirina kuzimba kasiisira. As long as omutukuvu wa Isirayiri yagenda ku musaalaba n'azuukira, ekyo tokikkiriza. Era golokokanga ku makya ogambe nti olw'emiggo gye nawonyezebwa, yeetikka ebikolimo byange. Period. Otule mu ndabirwamu ogambe nti y'ono Katonda gw'asinga okwagala. Wetunuulire mu ndabirwamu ku makya ogambe nti obulungi n'ekisa bigenda kungoberera obulamu bwange bwonna. Obulungi n'ekisa bigenda kungoberera. Nsuubira amawulire amalungi
essimu enambuulira amawulire malungi, ndangirira obulungi n'ekisa ku bantu bange, nangirira obulungi n'ekisa ku gundi, nangirira obulungi. Bagamba oyogere ebigambo. Weyogereko ebigambo, onyweze ebigambo. Ekisooka yabafuula abalamu. Obulamu bwe bulina buno si bwe bulamu abantu abalala balina buno bw'ozalibwa obuzalibwa n'obeera obwezi oli mulamu. Buno obulamu buva eri Katonda. Kristo Yesu kyekitangaala kyaffe. Ekitangaala ekyo ne kifuuka obulamu. Mu lubereberye waaliwo ki? Kigambo ne kiba naani? Ekigambo ne kibeera ani? Katonda. Ekigambo ne kibeera mu ffe, mu makkati gaffe. Mu ye, mu kigambo ekyo Kristo, mwe mwali ekitangaala. Ekitangaala ekyo ne kifuuka obulamu bwaffe eri abantu. Yatufuula abalamu, n'atusonyiwa ebibi byaffe, n'asonyiwa ebibi byammwe. Bwe yali abisonyiwa teyabisonyiwa partially, yabisonyiwa okuyita mu kisa kye ekingi. Yasonyiwa ebyasooka ebyedda, leero n'ateekateeka n'okubasonyiwa eby'omu maaso, kubanga akimanyi nti mukyali wano mu nsi. Kyova olaba nti the perfect salvation of God, obulokozi bwa Katonda ge magezi ga Katonda ge yalabisibwa okuyita mu Kristo Yesu. Obulokozi ge magezi ga Katonda ge yakozesa okuyita mu Kristo Yesu okwefunira abaana b'okusaasirwa, ng'akozesa omusaalaba. Omusaalaba gwabafuula abalamu, gwabaleetera okubasonyiwa ebibi. Genda Kanyira ke 14 ekyokuna, n'akansolinga buli kintu kyonna ekyali, n'asazaamu buli kintu ekyali kiwandiikiddwa. Mu Luganda oba kyosoma kiti ekyo, written code with its regulation. Written code wano ategeeza endagaano enkadde. Mukama yali ataddewo ebintu abantu balina okugoberera. Bwe bikulema n'assaawo ebikolimo ebigenda okugoberera. Bw'oba oddeyo eka, oyinza okuddayo eka n'osoma Deuteronomy 28. Bajja kukulaga, Mukama n'agamba nti bwe mulikola ebintu bino, munaabanga ba mukisa nga mufuluma, ba mukisa nga muyingira. Munaazaalanga abaana bammwe ne babeera bwe bati. Munaalimanga ne mukola bwe muti. Amagana gammwe ganaakolanga bwe gati. N'abawa ebintu bwe muli bikola ne mutuukiriza amateeka gano, naye kasita gabalema. N'alyoka agamba kasita gabalema, onaakeranga ku makya ng'oli w'amaanyi okutuuka akawungeezi ng'omusujja gukutta. Onaalimanga ebintu ne bikalya mu ttaka. Enkuba enaabeeranga nfuufu, ate ettaka lirikaluba ng'ekikomo. Oliba wa kikolimo ng'ofuluma, wa kikolimo ng'oyingira. Olifuna olubuto ne luvaamu, olyagala oliteekateeka omukyalo ow'okuwasa, oliba onaatera okumuwasa omwana n'amutwala. Oliraba ente ezo nga zikoga nga tewalina kyezikozza. Gwe wennyini mutandika okulwala n'olaba ng'obulwadde bukutta mpola. Mwe okutegeera ebintu ebyo bisome mu Deuteronomy 28. Those are the written codes with their regulations. Mukiwulira abooluganda? Agambye naye Kristo Yesu yatusonyiwa n'atufuula abalamu, n'atusonyiwa ebibi byaffe na buli kintu ekyali kiwandiikiddwa.
kuffe nga kitulemesa, ekyali kitulemesa, ekyali kiyimirira wakati waffe ne Katonda nga kigamba toli mutukuvu, gwe tosobola, gwe toyinza. Ekyo Kristo yakikwata n'akitwala n'akiteeka ku musaalaba. Gamba nti amiina ey'empaka. N'atwala buli ekyali kikwetera ekikolimo, ekyali kikwetera obubbi, ekyali kigamba nti oli mubbi, ono mukolimire, ono kati takyasobola bw'ati, ono kati alina kufa bw'ati. N'akikwata bw'ati n'akitwala ku musaalaba n'akikomerera. Bannange, Katonda wa Isirayiri, abatukuvu singa bamanya ebintu bino. Naye kinsobera nti tuwulira ebintu, obulamu bwaffe ne butakyuka. Omanyi wayi? Deva atulaga nti bino ebigambo biba bigambo bugambo. Akanyinya ke 15. Teyakoma bukomi kutwala bintu ebyo, naye n'alyoka ayambula ab'amaanyi, ab'amasaza n'ab'obuyinza, n'abaggyako ebyokulwanyisa. Yabafuula abalamu, number 1. N'abasonyiwa ebibi, number 2. N'aggyawo buli kiwandiiko kyonna ekyali kikunenya, number 3. N'ayambula ab'amaanyi, emizimu, emisambwa. Bw'ayogera wano ku b'amaanyi, n'ayambula amaanyi n'ab'obuyinza. Kyategeeza wano ayogera okuva ddala ku Sitaani okutuukira ddala ku muzimu ogusembayo. Mwahura, mwakimaakinga mbweno. Eunice, tuli fena? Nti n'alyoka disarminga. The word to disarm means to render useless, to render powerless, to render impotent. Ekigambo kino bwagamba n'ayambula, n'alyoka akkirira, n'addira Sitaani okuva ddala waggulu paka wansi, ab'amasaza bonna, ab'obuyinza. Ffe wano mu Buganda naffe tulina amannya. Tumanyi nti Sitaani waliyo amayembe, waliyo binnya bingi, simanyi waliwo na biki. Yes, whatsoever beyogerako wano, Yesu agambye bwe yamala n'alyoka abiteeka mu position yabyo. Like you sit down. N'alyoka addira abatuukirivu n'atutuuza wamu naye mu bifo ebya waggulu, n'addira amaanyi ag'ekizikiza n'agassa wansi. Tinaateeka amaanyi ag'ekizikiza n'abalabe bammwe okufuuka emmeeza y'ebigere bye. Kyova olaba Luka 10:19 egamba, 18:19 egamba, nalaba Sitaani ng'agwa n'emizimu gye, naye mulabe mbawadde obuyinza okumutambulirako. Before nabagamba nga Sitaani antambulirako, asobola kusula mu nju nga gitugga nenjagala mpita omuntu naye nga tosobola. Kati sikyadda sirina biseera byakuddaawo. I'm a very sensitive person. Nzijukirako olunaku lumu nalina awantu we nali ngenda okuzukka bwe nti nga nnengera nendaba situation nemanya nti wano waliwo emizimu. Nengamba devo ika naawe kanzirewo neebake, kubanga kiri mu byawandiikibwa ebiseera ebisibaga zukuka sama okutule. Bannange, that is panic. That is panic. Bayibuli egamba nti abo abanjagala ndibawa otulo, kubanga Mukama tabongoota teyeebaka. Lwaki? Abatuukirivu beebake. Webale mukwano. Katonda ayine buli kyawandiikibwa kirina ensonga, bassebo ne bannyabo. Naffe sometimes tumanyi okuva mu byawandiikibwa.
Munsabire kubanga nakagenda genze okulaba kati nendaba ebintu nga bitambula nendaba. Come on. Bulijjo mbawo ekyokulabirako. Museveni alina omwana bamuyita Muhoozi. Naye Muhoozi Kaine Lugaba ayinza okuddamu nakati bannanga wa LC kakati wa LC yanganya okuzimba bana agenda kujja aŋŋaana okuzimba. Njezo nkikozesa bukozesa nga kifaananyi. N'akikolera mu State House Museveni amuwa oluyi. Kubanga oba onswaza. Nali nsomera Colleges nakajoyininga Kollo. Kaine Lugaba yali asooka kusomera Makerere College nga basoma ne cousin brother wange nga tuli mu S1. Mukama yabazwe ngasoma ne cousin wange awo Makerere awo lekava wagende King's College. Nga mwana ng'abantu bonna era abalala. But bamulaga position ye. Naawe bino biwandiikibwa okukulaga your position. Bino byawandiikibwa nti gw'obimanye bw'onaabimanya obe n'obulamu. Yokaana agamba nti bino mbibawandiikidde musobole okumanya nti mwakkiriza Kristo. Then mulyoke mumanye nti muyina obulamu obutaggwaawo mu mmwe. Tuli ffenna ab'Oluzungu n'ab'Olutoolo n'ab'Olunyarwanda abali wano. Musumba nalabye naka. Kati ojja kumbuulira ekintu kimu. Njagala ombuulire ani mutuufu, Katonda oba mmwe? Oba abantu betuwulira ab'amaanyi ku radio, ku TV ababeera busy all the time batusomesa ebikolimo Katonda ekikolimo kyajjaawo kakati mmwe n'olwekyo kino olina kyekutulako kino bakuzayo buzza mu masabo. Omanyi Setaani mubbi addira amasabo yamanya temukyagenda mu masabo naye n'agamba nti nnyina okuvaayo nzije mu masabo amazimbe n'ebiguni nga galiko n'amannya Kingdom Hall of Jesus Christ. Kubanga Setaani ayagala okukulaga nti akyali w'amaanyi, okukulaga nti w'amaanyi gy'oli. Kambabulire, eri mmwe takyali, eri abalala w'amaanyi, eri abalala mpologoma enkadde, eri mmwe waliyo empologoma ya Yuda y'obwewuluguma. Eri mmwe is a different case. Spiritually, John chapter 5 egamba nti oye nakkiriza n'ebigambo byo yantuma asomosa okuva mu kufa n'ajja mu bulamu obutaggwaawo, asomosa okuva mu bwakabaka obw'ekizikiza n'ayingira obwakabaka obw'ekitangaala obw'omwana wa Katonda. Bwe mbanga ndi mu bwakabaka etteeka essaawa zino Museveni wabanga nnoonya nemala ninnya ennyonyi we kasa muyita ku airport awo nemala ntonya ebungereza, oba ne wabanga nnoonya wano nenzuluka buddusi wano nenyinya ekigere kimu bwe kiti mu American Embassy, talina right enzeyo kubanga eddakiika ezo mbeera mu ggwanga ddala. Poliisi niwe beekugoba n'ogenda bugezi oli ku American Embassy wali n'oyingira bwoti ku gate fuwa bufuuyiru wootalekoka totoddamu nakudduka bajja kusigala awo bagamba you'll come out, tujja kulinda wano, tosobola kukwata. Era olowooza okuba odduka naye kasita oyingira bepa totoddamu kati ne bw'oyingira ekigere eki bwetereza bwoti oteke kufuuwa luwa otambule mpolampola nga weewujjako. Bajja kusigala bali bakutunuulidde batti. Mukama yeebazwe. Bwe yamala singa mbadde naye Oluganda sanawaddewo n'omuntu asobola okunzivuunula akagambo ko mu Luganda sikategera mu Luganda naye nkankogere mu Luzungu. Mukama ajja bbawa mmwe mmanyi nnyo okwogera ebigambo mu Luzungu kubanga ne free will y'eggaali mugiyita free will.
Era bampa mugiyita bampa mu Luganda. Akati nange bino ka okay, kale una antwadde y'Oluganda agamba kwe yayambulira ddala. Kwe yayambulira ddala ab'obufuzi n'ab'obuyinza n'abawemuukiriza mu lwatu n'abawangulira ddala. Laba omusaalaba kye bikuwadde. Omusaalaba ekintu kye bikuwadde. Number 1, okuyita mu musaalaba gwa Yesu Katonda n'akufuula omulamu. Si mulamu ng'abantu bano bwe twogerako obulamu buno. Obulamu obw'essuubi, obulamu obw'okukkiriza, obulamu bw'omwana wa Katonda. Ekyokubiri, n'oba ng'oli musonyiwe nga n'ekikusonyiyisizza musaayi gw'omwana wa Katonda gukunaazizza ne gukutukuza. Gamba nti amiina y'empaka ako. Nga takusonyiye busonyi ebyaliwo naye ng'akusonyiye n'ebigenda okubaawo. Ekyo nno kyama kikusifu. Abantu bonna abategeera ekyo batandika okwewaayo eri Kristo, batandika okuwonga emitima gyabwe eri Kristo ne bagamba ntwala ekitiibwa Ayi Mukama. Batandika okuwaayo obulamu bwabwe ne boogera ebigambo bino okuba bwe nategeera Kristo. Kati si nze mulamu, kati Kristo ye mulamu. N'obulamu buno bwe nnina mu mubiri, kati Kristo ye mulamu mu nze. Amiina. Oba tokyaddeawo nakugamba nti ate kwenda, kubba, kulimba, ate bikyalimu nnyo, tebikyakola nnyo makulu. Kubanga kati gwe si gwe mulamu, Yesu ye mulamu. Ekyokuna, n'addira ab'obuyinza n'ab'amaanyi. Bw'ategeeza ab'obuyinza n'ab'amaanyi ayogera ku Sitaani n'emyoyo gye emikulu, oba mmwe gye mwandiyise simanyi oba baki mu Baganda, whatever the case, n'abambulira ddala, n'abambulako ebyokulwanyisa. Naga kino kiteeka wali, nekino kiteeka wali, nekino kiteeka wali. Naye ng'omukalukalu bw'atajja buseera, Sitaani era asigala awuluguma. Pawulo agamba, Peetero agamba nti mwegendereze kubanga omulabe wammwe Sitaani akyatambula nga awuluguma, atambula nga awuluguma ng'alinga empologoma. Tagamba nti kati ekyali empologoma, agamba nti akyatambula nga awuluguma ng'alinga empologoma. I'm making sure nti sounding great. Gwe osobole okutya, kubanga okukkiriza kwe kunyweza ebisuubizibwa, okutya kwe kuyita byotya. Okukkiriza nga bwe kukola eri Katonda, ne Sitaani naye akozesa kutya. Nti n'abambulira ddala, n'ayambula ab'obufuzi, ab'obuyinza abaali bafuga. Kati ensonga lwaki nti omuzimu tegukyasobola, Sitaani yajjanga n'antuga. Naye olunaku nategeera Yesu, ne ntegeera ebyawandiikibwa bino, ne mmanya nti mu linnya lya Yesu munaagobanga emizimu mu linnya lyange. Mako 16 n'agamba mu linnya lyange, ne 15 munaagobanga emizimu mu linnya lyange, munaakolanga ebyamagero mu linnya lyange. Bwe nategeera ekintu ekyo, olunaku lumu omuzimu ne gujja, oba emizimu ngenda okuwulira nga gizze, naye nga mmaze okutegeera. Saagenda wa musumba kunsabira, saagenda wa muntu kunkola gunna bino ebyawanikwa bino binakwata. Nagendanga mu kyaki kusaba, kuweereza Mukama, kuweereza nga ndi mu ashare, nga ndi ne mu kwaya, nga mu byenkola ne mu kibiina ky'ababuulizi b'enjiri.
ng'egyo emirimu gyange esatu. Naye saagenda kuba musumba ne mugamba musumba, manyi waliwo omuzimu guno ogutera okunnumba ne gukola guno. No, nasoma byawandikwa kyonna ngamba nti bwe kibanga kyekino ekituufu period mu linnya lya Yesu kino kyekino ne nga kiwedde. Nali nkyali awo nga guzze. Ngenda okulya nga mpulira nga bwe nakiwuliranga. Naye naakamala ndowooza emyezi ng'esatu nga mmaze okulokoka oba enaawo. Ne nnyimusa bwe nti amaaso ne ngulaba nga bwe nakirabanga, ne guyimuka ne gujja okuntuga nga bwe gwakolanga emyaka giri gyonna. Nagenda okuwulira wano nga wali ekyuma ekineetoolodde ku bulago bwange, nga emikono gino gyajja okukwata bwe giti gyakwata ku kyuma, nga ndaba ku kyuma. Kati ndaba nga gikola nga ginyiga. Nenseka, njogera masa mu Kristo, ne ntandika okuseka. Ne ŋŋamba Setaani, totya na bakama abo. Olwayogera ekigambo ekyo ne nga mu linnya erya Yesu oyo katika tugenze, ne nfuna literally ekire ne kikwata mu kisenge. Ekire kiddugavu nga bwala ekisenge ekya diesel. Ekire ng'ekiri nga bwala gukko guli ogwa diesel. Ne gukwata mu kisenge bwe guti. Nga mulivamu eddoboozi erikaaba ne ligamba tugenze. Kati myaka kasookedde ntwala Yesu gisukka mu 21. Sifunanga kusalibwa ku lubuto luno nti basalako ekintu. Lubuto lwange luli perfect completely. Omutwe guno siddangamu kuluma mutwe mbu nenzirika. Siddangamu kufuna mpiso za tensorites nze bwe bakubanga buli mu lwezi nga balina okunkuba empiso 6. Kiki ekyabikola? Kubanga nze nedda nange nakkiriza ekyo baganda bamwe kye mwakkiriza, nange natwala ekyo kye mwatwala. Yesu bwe bulamu munda mu mmwe. Haleluya. Teyakoma bukomi ekyo. Nanzijjayo ne mwali mu kutya kwe nali nga neraliikirira, siina famire, simanyi kyakola. Nze omuntu atandise okubeera nga akozesa drugs. Ne drugs gye zaagenda, nze teri yankubira drugs. Simanyi na kumanya. Namala bwezi nagenda kudda buguzi vannyuma lw'omwezi nga ndi bize nnyo ng'omukwano gwa Yesu gumpalula, nga waliwo amaanyi agannyambala, waliwo ekisa ekyo ekyantwala. Ogamba nga buli saa njagala kubeera nga nsoma Bayibuli, nsoma kigambo kya Katonda, mbw'omala okisoma ne nkisabiramu, nga neeraba kyendi mu Kristo. Nagenda okujjukira nga twalina okubba Libyan Arab Bank, ennaku zino gye muyita Tropical Bank, yo program yavaawo. Kozi naye nga nkozesa drugs, tezaagenda. Sigala, omwenge, sikyabiraba. Disiko nga kati okusoma mu disiko ate nga nkyasuulyayo ki? Ekyali kyalema abantu bonna, omusaalaba gwakikola. Bassebo ne bannyabo, bwe tusobola kukkiriza bujulizi buno, then kkiriza obujulizi obwange nze kennyini n'eri abantu abandabako weebali. Bwe ŋŋenda Entebbe ewaffe Bugonga ne njogera ebintu byonna bamanyi, bandabanga. Kristo nankutulako n'amaanyi gonna ag'ekizikiza agagayimiranga mu kkubo ne gaziyiza buli kintu kyonna ekiramu, buli kintu kyonna eky'obulungi. Nanfuula omwana mu Katonda. Eryo essuubi eddamu n'aliteeka munda mu nze mu mutima. Nandaga nga kati ndi mwana. Omwoyo gwa bu ofani ogwo goga nti toyina ki ne guvaawo.
nammwe mbasabira olwaleero, mbasabira Katonda wange Katonda wammwe ababikkula amaaso mulabe ekitiibwa ekinene n'obuyinza obungi bwe yabateekamu. Bwe munaakozesa erinnya lya Yesu mulikozesa olwaleero mulabe. Mbatuma mugende mukozese erinnya lya Yesu, mugende mu maka gammwe mukozese ku linnya lya Yesu. Ku bintu mbadde mukaabakaabawo nga mukaabakaabawo kino kiganye, gendayo, genda olikozese leero, genda. Eri mizimu genda olikozese, enjala genda olikozese, waliwo ebyamagero kyoyagala genda olikozese, likozese. Ekisembayo genda akakiina ku 16 mu Luzungu, in English Oluganda luno lujja kunkuku. Kale nno n'olwekyo kikinyanguyira okubisoma wano embiza mu Luganda. Kale nno n'olwekyo leka omuntu yenna aleme okusalira omusango oba okubuzaabuza oba okufuula omuddu ow'ebintu bino ebyalinga mu ndagaano enkadde. Gamba ku bikwatagana ku kusinza okw'eddiini nti olina okukola bw'oti, ne bakolanga bwe bati, ne basala omwana gw'endiga, ne bakola kino, oba okuboneka kw'omwezi, omwezi bwe guboneka tubeera mu kusiiba kubanga awo Katonda lw'aba asembedde okumpi, oba okw'ennaku, gamba ng'okuboneka kw'omwezi, gamba ng'olunaku olwa Sabbaato. Bino byonna byali bisiikirize. Bino byonna bisiikirize eby'ebintu ebyali bigenda okujja, naye ng'ekituufu bisangibwa mu Kristo, bisangibwa mu Kristo Yesu. Gamba okuttibwa kw'omwana gw'endiga, okunaabanga amazzi ag'okwetukuza n'emikolokolo gyonna egiri awo, n'olunaku olwa Sabbaato. Olunaku olwa Sabbaato yande mpulira abantu bagamba manyi Katonda ye sabbiiti nagikusomesa okuva mu Genesis paka mu Isaiah. Bassebo ne bannyabo, bino byali bisiikirize. Nga bw'olaba omwana gw'endiga gwali kukiikirira okufa kwa Yesu, nga bw'olaba omuggo gwa Musa gwe yasitula ogw'omu ddungu okwali ekikomo kwali kusiikirira okufa kwa Yesu ku musaalaba, nga bw'olaba omuggo gwa Alooni gwe yalaterese mu yeekaalu ne guvaayo nga gumeze ebikoola, guleese n'ebimuli, kwali kukiikirira okufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. N'ekkanisa egenda okuvaamu kye kimu n'olunaku olwa Sabbaato lwali lukiikirira ekiwummulo Kristo kyagaba, so si lunaku. Omuntu tawummula mu lunaku, buli lunaku lulina ebizibu ebyalwo, ebizibu ebirumbira omuntu. Buli lunaku waliwo ebizibu ebirumba omutima gw'omuntu. Nga ne bw'onaamugamba nti leero lwe lunaku lw'okuwummula, omuntu tasobola kuwummula. Ne bagamba nti leero lunaku lwa kuwummula, omuntu tawummula nga yeebase ku kitanda oba ng'atudde awo. Osobola okutula ku kitanda ekirungi ennyo era ng'oba n'odda mu compound yo ng'ogiyina, abamu n'ogaa nti kanjizimbe giteekemu n'emiti mpummule, naye muganda wange ebizibu tebimanyi ebyo. Ebizibu n'emitawaana, okweraliikirira n'ennaku n'ennyiike bimanyi okuyitawo ne biryoka bisanga ne biryoka bitula ku mutima gwo. Naye ng'ate w'otudde wonna waliwo amazzi, waliwo n'embeera ennungi, naye nga tokyabiraba na biraba, ng'ennyiike ekwetuzzeeko obula okufa. Ekitegeeza ekiwummulo tekiri mu lunaku, ekiwummulo kiri mu muntu gwe bayita Yesu. Omuntu mwawummulira, bw'amala okumutegeera n'amaanyi agamuzuukiza n'ekyagenda okukolera, n'okimanya nti bwe nnaasaba mu linnya lye ajja kunnyamba, wadde mpita mu biwonvu eby'okufa, naye nkimanyi nti ajja kunteekateekera emmeeza
mu maaso g'abalabe bange. Nkimanyi nti wadde ebizibu weebiri, obulungi n'ekisa bigenda kunneetooloola. Nkimanyi nti ebyokulwanyisa entalo zigenda kujja, naye olutalo si lwange, olutalo lwa Mukama. Nkimanyi nti nnyinza okubeerawo nga sirina mmere, nnyinza okubeerawo nga sirina byakwambala essaawa zino. Nkimanyi nnyinza okuyita mu mbeera ezimu, naye amawulire amalungi ge nnina gagamba nti mu bino byonna ebitulumba, gamba mmere oba njala, bwereere, ntalo, ebiriwo bya leero oba eby'omu maaso bye weeraliikirira oba by'otya oba kikyo, mu bino byonna tukimanyi bigenda kujja, bigenda kutulekawo, kubanga ffe tuli bawanguzi n'okukirawo. Nabbi Yeremiya n'agamba nti amazima omuntu bw'abeera mu Kristo asobola okwebakira mu maziga, naye ogenda okukeera ku makya ng'enseko ziri ku matama. N'ayongera mu maaso, n'ayogera Nabbi Yeremiya ng'ayogera mu kigambo ekya Lamentation mu kitabo ky'okukungubaga, n'agamba nti wulira Isirayiri, wuliriza, amazima ddala wayinza okubeerawo ekiro n'enyiike n'ennaku, naye ekisa kya Katonda kibeera kijja buli ku makya. N'olwekyo ebyo bye bireetawo ebiwummulo. Omwo muntu mwawummulira, tawummulira wabweru, awummulira ng'ategedde obugazi, obukulu, ekitiibwa, amaanyi ag'oyo yamuyita, n'alyoka ategeera nti w'amaanyi oyo ali mu nze yampita n'okusinga embeera eno engolokokeddeko. Yes, kituufu embeera egolokose, kituufu bino ebintu bizze, naye nkimanyi nti w'amaanyi. Nkimanyi nti bino bigenda kujja, bigenda kuvaawo. Nkimanyi Bayibuli tegambako nti abalabe temusinkane balabe, egamba abalabe bamwe bajja kujja, era in fact bajja kujjira mu kkubo limu, nga nawe nyine obalabako bwoti nga bajja bamakinga kakkogaye nti bannange, nti naye wuliriza, bagenda kuddukira mu makubo aga 7. Kasaba naakolako bwe bati, bajja kujja, aboogera bajja kujja, abagoloka bajja kujja, naye gwe lindako akaseera kabeerewo, ogenda kulaba nga ogenda nti byalagawa, kozi bino byagenda wa, kozi bino biriwa, nga abamu katwatu right now mulina embeera gye muyitamu right now, abamu ng'embeera yakubulwa ssente, naye nkulayira mu Kristo Yesu, eyo embeera yakaseera singa onyweza omwana wa Katonda bw'oti, yakaseera, ekiseera kijja, wulira bw'ayogera Omwoyo, ekiseera kijja bw'ogenda okwerabira embeera y'obuvubuka n'obuswavu eby'ebiseera bibi byasooka. Mukama abawe omukisa. Amen. God bless you.